Okay, mwebale nnyo genda maaso n'okubanga mutugobera mikono gyange mbalamusizaako nnyo. Muli mutajje musinzira mwe namba tumiddeko ne mbabuuzaako. Amanya nze Waswa Emmanuel Trust Media Uganda, Waswa my YouTube channel. Program eno kutusibako bannaffe aba Beef Organic Access Building ku Lubaga Road, program ekyusa obulamu bw'abantu, humanitarian charity. Tugezaako kukyusa obulamu bw'abantu mpola mpola, mwekyo kye tusobola. Tetukola bingi, tukola bitono. Kansoke nkubuuze kati n'oli otya? Bulungi sawa. Obulamu bulungi? Bulungi sawa. Webale kulabika bulungi? Webale kusiima. Okay. Njagala nsoke mubuuzeeko manye tugendako. Bannaffe aba Beef Organic mukitegedde ate ne bannaffe aba Brand Shoppers Yugi ku 07 746 abo bali kabalagala bangoye. Then Peace Tattoo Cream ono bizigo abakyala abagala osigala mu colours me black abagala okumyuka byonna Peace Tattoo Cream agenda kuba bikwasaganya omwalo Peace Tattoo wali ku side eyenaja nankumbi. Namba z'essimu zonna zenjogerako eza companies ezo tunula mu nsonda awo kubonera obuyita ojaziraba. Then yange yawaswa Emma ng'omuntu eri ku guno omukono ogwandibadde ogwa ddyo. So namba mugezeko zaawula buli kimu buli namba ekola omulimu gwe gw'olina okukola. Twali wane ennaku ziringa 7 emabega ntwajja tukyalira omukyala wangamba gwaliko emigisha Kobusinga Margaret omukyala ono gwe twanyumyako wano n'emboozi ye mwagitegeera former house girl asumburizibwa akawuka buno omuyita obulwadde obwaffe aka HIV ye n'omwana we naye nga famire abaami abamuzaalamu abaana babasuulawo. Wangamba n'oluga Fort Portal n'oluga Fort Portal Mugusu kandi sooka otubuzeeko mu lutoolo. Abantu bamukinywa nambalamukizeeho tuli kulungi tetulina nsonga nanyowe ndyo ndi kulungi ate obumbarozereho nahura omutima gwaguma waturozereho wahura omutima gwaguma nyowe ningumya omutima. Amina. Nyowe ne bampeta Waswa Emmanuel halali omugumya mutima nsemerirwa kukolora. Okay, nasemerirwa okundora abantu befoto muli mutya nimbalamucha munonga. So byebyo abantu baffe Fort Portal mwebale nnyo okubeerayo omanjagala nnyo abatoolo olw'olutolo lwe boogera lunsanyusa busanyusa. Yes. Last week bwe twalikuba omulanga ku nsonga ze twaleka ensonga mu ddiro nga baali bakubanja rent emyezi 3 ntolo 7. Yes sir. Then ne tulekawo loan ya mitwalo 3. Ebyo byali bisigaddeyo. Yes sir. Then ngendo kugattagattamu nongamba nti singa ofuna ne ka capital akwongera mu business yo mitwalo nga 3 ne oyimiridde. Yes sir. Tokyalina nnaku agenda kuddamu kusombwa. Mbanyimiridde. Okay, ekyenjawulo ekiriwo nti ono omukyala she works akola si wa kufeedinga nti tugattako mugatte asigale nga agenda maaso. Embeera eriwo eri kinti esente ziro tezimumala oba nfuna. So ne baza mikono gyange abava mu mawanga ag'enjawulo ba sister ba uncle mbagala nnyo ba auntie ba mami abasitukiddemu ne mungamba nti omukyala okatusoke tubeko kye tumutolera tulabe ekiddako. Nabagamba nti we give a smile, we bring a difference and we make it happen. Tetugaba bingi nnyo naye ebyo bitonotono ebyo abantu bye bayisaamu amaaso $20 omutuzanywamu kyayi mu America oba pound 5 z'olyamu ekyemisana e UK ze pound 5 ezisasula ennyumba ne Kampala emyezi 2. This is what happens. So tetuli all about kufuna millions za nsimbi okukyusa obulamu bw'abantu tukozesa ekyo ekitono and make it happen. Emitwalo 6 gye yeetaaga okusurvivinga ekinene nnyo kale kakadde ke yeetaaga kanoonya ziba $3 3 fabafunia mu dollar cents $300 only. Sente oziraba nga ku bantu abanje ennyo mikono gyange abaliyo nga za bulijjo. So if you can't manage awamu zigula na cigarettes zino ze munywa. So you're saving akatono ne tugattako. I have nyine ekirowoozo nti singa nkeera ku makya nenfuna ku sente zisingako wano I can change so many people's lives ebyaddala. So mami mikono gyange aboluganda abava mu nsi ez'enjawulo abangambye nzije nkomyewo nkulabeko mbeeko byenkubaka bwenkuleetera tulabe ekiddako okitegedde. Wanadde tudde mu mulyango ennyumba yene ennyumba munda si bwe kirusaagiraba yewe wano ganda bankalu luli mwajjanga banzigalidde wabweru naye ndaba nkalu nnyo nange ye embeera gye tubeeramu katwana abaana we basula nze nensula wali gw'osula side zeeri wano abaana basula wano
mwena musula wansi yabase mita nyogoga twateekayo ebyo ebiveera ebiveera naye abaana tebalina blanket kwe basula suuka zaffe ziziri wali suuka zammwe zeziri bizinesi yo bweyongera okustabilizinga kino nkikubuuza kubanga abantu bano nandyagadde nziremu okulaba myezi 3 okuva kati ng'ongamba obulamu bwakyuka kitegeeza akasente kengenda okutwolera ne kengenda okwongera okukunoonyeza njagala okagyemu enkulaakulana nasaagala kudda ate nkusanga ate mu nnaku njagala nzirenga obulamu obukyuseemu kyova lulini nali nakuga nti nyekakasa ndi mukazi mukozi nenti alukuba ekyali kintuteganyamuko ye capital abantu abo ebintu babigula abantu babigula kuba kati olunaku bwembanga olunaku ntunda ensawo y'amanda neggwawo singa nga lulinga bwe natandikanga nfunye looni kakati kansoke sijja kugenda wala naye nga nsoke nkuweyo sente za rent emyezi 3 ezo zikirialing omenti eryakutawaanya tusasuleko ne kulooni then tulabe so wetwe bwe kiri nyongero bebaza mwena batambula naffe enamba yange bera ku screen 0755 tukyuse obulamu bw'abano akatono kwolese oba okyusiza obulamu bw'omuntu ngaye mwakinkoledde ku mama Miracle did it era ngenda kuba mulabe essaawa yonna mwakikoze era nsooka nembebaza abakikoze ne mutuddiramu so sina wakwawe nkwati nteeka mizindalo gino naye kanneekebera ono mpolampola zino esente zizo so kangezeko okusooka okulaba nti nzi katusooke tulabe mangu wano mekaze tuzibalansinge bulungi omanye ekyo ekiddako so kati so kwati wano zino sente zo za nyumba nayanza saba baba tebakubanja nayanza nnyo bakama bange neyanzege we mujja mukama azeewo mwebale okungumya omutima mwebale okunzaala so ogo mwisiki ne bamweta Kobusinge Margaret mwebale nnyo mwenna mikono gyaffe okuva gye muva for the good work you've done for us ekyo tumaze okuwanga tukikavaringa ekyenju mukulu Songo Muhammad wa Good Talent webale nnyo okuntuusa ku bantu bano tuli okay nja ku hostinga mwa katini then ezo ziwedde kati nsubira zino zenkute wano ziyiseemukko kyemmanyi naye gino giri emitwalo 15 ziteeke ku ezo za looni siddano nga bakubanja sente tusasuddeko ekitundu ansaba munyongera ekitundu ekirala mu maaso awo tukiryalinga looni eno then tulabe ekiddako twegeraganya bulungi nnyo mbasaba busaba emikono gyange ekyo mukinkolere mbamanyi muli ba championi kati mbadde nsaba ebyo sofa bitambudde then business capital ali kawa sente meka aliwo kati sauzuno nga bwaliwo bwembigatagattawo mitwalo nga 10 nga tekuliiko manda nga tekuliiko ngambe ebiriwo amanda wegalinga singa sigala byewo tekuli tewabaddewo nsawo y'amanda oyinawo emitwalo 10 gyokaawo so ekiri capital mitwalo nga 10 capital nga mwali mitwalo 10 byebiri ku mudaala kakati mbadde nsaba katonga kati balance wa mafiseewo zino kanzikuwa zisubulemu amanda gameka so tubadde nga tugisuubula mitwalo 5 kati bajongeddemu 5.5 so kati gulayo ensawo 2 neyansa nnyo neyanza kubanga buli nsawo gifuna mmeka
nusu kasanvu. Kitegeeza emwe gwa mu lunaku. Lunaku lumu. Kirungi nnyo ate oba toyina gotunda. Ensawo bbiri nzisanga waawo. Amina. Uziteekewo. Neyanzege bakama bange. So that is it. We give a smile, we bring a difference. Ne bitambula and we make it happen. 0755 Kade kirala. Ebyo mbiwaddeyo bannaye. Naye kati mungulire ku mifaliso. Ntutegeraganye bulungi nyongera gatane ema. Mwe bange sina mulagwe ngenda kusaba. Mukitegedde bulungi nnyo. Mungulire ku mifaliso. Lulise Sara bakiri mu nyumba nkiteberero ne manya te nyumba nkalu. Emifaliso baba libasula wansi. Basula wansi. Biche bitalimu ebirala. Ndaba tuna na kitanda. Tina kitanda nsula wansi. Gono mubiri tebakusuza wansi bannange. Gono mubiri mulungi nnyo gusuza kutaka. Then kirala. You know, ndaba ina future ne vision. Mulimu amasanyalaze? Temole. Tebakuwa wigwa. Kisola kyoka kye kirimu. Oyina kisola? Kyaka yakamuko? Kyaka nena na kyaka. Bakigula mmeka? Kale bino byali byaze bino byagundi bino bya promotion. Bino bye mukopa. Oba ready pay. Already pump yo kisola kimu. Kigabe. So byebyo engoye z'abaana toyina. Kuga bitu mu nyumba temuli. Nkakasa omukulu agezaako bibalagane mbiraba bulungi nnyo. Emusooka nga mbitegeera. So nolwekyo nsuubiza nti ogenda kukola. Ekyo ky'oba nsuubiza abantu bagambi wano. Nze mbutuufu amasanyu nyina mangi nnyo. Nga bwe najja nga mbanyonyolako emabega nti ndi mukazi mukozi. Era nyina obumalirivu nti nja kukola. Wano we mutodde ne mumpa nyina amasemererwa mengi. Nyina amasemererwa mengi. Be tumusokulola mutima gwange. Mwebale kunsiimura amaziga ba mama ba tata ne nywena ba Emma basonko nywena bambi mwebale kwiza habwokuba omwezire. Nkale nkaba nyine naku nyingi muna mutima. Ntakumanya nti embere ninja kugirabamu. Betu nimpura amasemererwa mengi. Nze Sonko ye first time okulaba. Nali sikumanya. Sonko ye first inze oba Sonko? Mwena ye first time yange okubalaba. Bwe nti abasinga obunyi banda bagumu. Ne tuva nga tukyusije ensi. Naye ndi musanyufu. Yes. Neyanza sebo neyanzege. Okay. Je mujje mukama azeo. Okay, omanyi nchenjagala nnyo ku batolo to be realistic. Abatolo bali ku original. Tebali mu copyright yadde kubanga bwabagambe ekigambo laba nga kimva ku mutima. Big up abatolo mwena okuruge fort kyegegwa na wasigadde. Mwini mulibera ku original takuliyimba bagambe nti musanyufa bamuki. The way they talk humbly, you know. Bansanyusanya just love them so much. So let's not waste time. Nebi ensabye omufaliso mu binyongere. Omufaliso nebirala tubirete. Ekitando nabagano omukyala munene nnyo mulungi nnyo kusula wansi bannaye. Wansi wajja munnyogogera. Mukitegedde mbere bulungi mwera ababayi. Neyanzisa neyanzege. Kale. Mwami Sonko. Bera bulungi. Naye anyway, kankubuuzeko obuuza soko ojje wano. Tula wano. Jako kamera yo. Tula. Oli otya? Je ndi muganda wange. Amanya go gwani. Erinnya lyange nze Sonko Muhammad. Wereze yesimu ngwe Sonko Muhammad. Erinnya lyange nze Sonko Muhammad nze nkolera ku mukutu oguyitibwa Good Talent. Gumaleyo abana